Pulezidenti Museveni atandise okulabula abaganjulira mu nkola za gavumenti naddala PDM Wakiso azookedde Kagoma gye yagabira abavubuka ebyuma ebikola enzigi nga babikumye emyaka 8 nga bikyakola bulungi. Abavubuka basabye Pulezidenti Museveni abongere ku kapito basobole okwongera ku muwendo gw'ebintu ebikolebwa naye kyakkiriza. Olwa Pulezidenti agenze ku bbangula ebyobulimi Kawanda gyasinkanidde abantu abali bamulindiridde wakati mu ssanyu. Yena abakulembeze ku lisinti wa NRM Wakiso Moses Manje ne Aladis Justin Mbabazi bamusabye asomesa eddwaliro lyabwe okulituusa ku mutindo gwe Center for olw'omuwendo gw'abalikozesa okweyongera. Ye minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda awulidde Pulezidenti ndi banna Wakiso baali banyizi naye kati banyigulukusira kati buwagizi be. Ate era tukusaba oleme kukoma wano otwongere Wakiso district katwakyuse abasinga obungi twali tunyize naye katuli ba NRM sibwe guli. Pulezidenti abasimira obutasulira kye batandikirawo ne bakitwala mu maaso. Nsanyusa okujja wano ne mbasanga ate ne nsanga nti ensigo ze twateekamu zaabala. Pulezidenti ayise omo ku be yadduukirira Evelyn Kiweweese amutendereze olw'omutima omugabe bwe yabawa ebyuma byabakozesa mu kwekulaakulanya. Bwe yatandikira n'atuwa ebyuma ekisala amabaati n'ekiweta nga twali tugenda eri Katwe nga tugenda kusala amabaati nga tufuna obusente butono nnyo nga tukola nnyo naye nga tetufunamu. Daddy oyo gwe mulaba n'akola ekyewuunyo n'ajja n'atuwa ebyuma ne tutandika okubeera nga tufunamu. Awadde amagezi obuteraliikirira olw'ebizibu ebitonotono bye balina n'abasuubiza okubakwatisa ku n'obuyambi mu ssente n'okubagulira ebifo mwe bakolera. You shouldn't worry about the problems you may have. My office are still in connection with you. Nga era n'abakozi be ab'omu office mu State House bakyalina akajegere nammwe. We shall do whatever else you need to support you. Abakudde okulonda abaka ba NRM nga bajja oba banyisa byabasuubiza n'okubirondoola. Okwanguya emirimu njagala mulonda ababaka ba NRM babanje bino kati bano byebakola bakatabarwana Kisanja bebande bade babanja ate bebande bade balondora kati oyo tulonze afayo omusango gwani. Oluvuddano Pulezidenti agenze ku kyalo kinjidde mu division y'Egombe okulambula Isaac Luze yafuna ssente za PDM nazikozesa okwejjambo avo. Luze yalambuza Pulezidenti ne kukonembeze bye yafuna. Pulezidenti olumaliza okulambula Luze amunnyonnyodde embeera yalimu atanafuna ssente za PDM kyokka n'amwebaza kuba zimuyambye okwejjambo avo. Nze okubanga ebintu bye nnina waawo bwe ngatta embizi enkoko kuleira enkoko eŋŋanda mulimu n'embaata abakyayina bazigula okufa obufi ensonga lwaki teziwera buli lwe ziwerawo ne bazitwala. Nyiza okuba nina obukadde 6 ekiseera kino. Luze awulidde Pulezidenti ebiruubirwa bye namusaba mudduukiriza asobole okubituukiriza. Oweekitiibwa Pulezidenti nkola ebyo byonna okuva eno nga nnonda embizi nga njagala ekintu kimu kugula nte. Omukolanga ya PDM mu ggwanga Dennis Ozigalabuze ayogedde kavuyo ku bazzaako okulaba nga bagatta omutindo ku bintu by'abantu abafuna ssente. Kati ekiddako kulaba nti nno bino ebirime ne babalunda twongerako omutindo. Ye Nampala wa gavumenti Amusino Obuwa yeebazizza Pulezidenti lwa ssente za PDM eziyambye okuggya abantu mu bwavu. To enable them get out of poverty such that at household income they can be empowered economically. Pulezidenti mukwogera gye bali abasiimira okwesa obulungi ssente zino kuba bangi batandise okutegeera omulamu gwaliko ogw'okubajja mu bwavu. Njagala kwebaza Mwami Luze okuyitikira ensomesa yaffe okuwuliriza enjiri yaffe
n'akozesa akakadde kamu okugoba obwavu. Agambye azateekasi ne pulogulaamu ez'enjawulo kyokka nga tebaseesetuka wabula PDM ekyusizza obulamu bw'abantu bangi. So nsanyusa okulaba nti kitandise kukola era tugenda kukyongeramu amaanyi. Pulezidenti abadde luzza obukadde 20 okumuyambako okufuna ente y'olulyo ly'omulembe n'emmotoka. Muweereza 12 agula ente eyo. Njagala kumuyamba ku ntambula y'emmere mugule tukutuku. Kale zo milioni 24. Abawala 10 abafuna ssente za PDM abongedde akadde kamu n'okubazimbira amazzi ku kyalo. I want to make a borehole here for the village. Bali abalala aba PDM nabo kambo akakadde kamu. Pulezidenti okulambula akomekereze ne wampeewo gy'asinkana ebinabavubuka abeekulakanyiza mu ghetto. Tukwebaza His Excellency kubanga ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde SACCO ze watukolera wazituteeramu obukadde 10. Kati sente zino nakolamu boutique era nesuubula n'engato Mr. President. Ghetto zino okufuna ebizibu gwali musango gw'abantu okubawubya kubanga mumaze emyaka nga 30 muri ba opposition. Sebagala simanyi baani Sebana Kizito mwera mwabo kati mulese Bobi Wine abo bonna tebabafaako. N'olwekyo njagala okubasaba nti kuno mwenunule. Kizawire ne William Tebe akusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.